Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda tuwa obudde okwogerako naffe okubeera naffe mugende mumubuuza ababuulire omukono gwa Mukama gwamusitula gutya okumujja wali awazibu alina okutunnyonnyolamu ku luno yatambula atya kugamba buli omu alina engeri gy'alowooza n'agamba oba yayitawa abamu batulimba bulimbi buli omu byayagala byatugamba tumubuuzeeko mugende mu bisenge by'amakerero g'Abaka mumubuuze naye ku deployment eyaliwo kubanga twagala kusooka tubuulire yafuluma atya ewaka mu nju kuba kakati asobola obbitubuulira oke si publicly naye akubuulire eyo munda mu bisenge by'amakerero g'Abaka kubanga yamala okulonda n'alinnya emmotoka n'ayingira n'ajja bulunyo n'ayingira bw'ati ne zimugirako ne ba deployinga ne babuuka ne bagwa mu kikomera ekikomera kyonna ne bakyetoloola yonna ne tenti ne bagiteeka ku mulyango amasimu ne gatandika waali tumwira ne bateeka tenti mu mulyango naye bagenda ogenda okumukima nga taliimu yafuluma ati akantu ako akatubuuliremu ako naye bw'atakababuulira kajja baguzisa akatabo banne nja baguza akatabo dola $13,000 buli kopi ate nga mujja kagula nze mbabuulira nja kiwandiika mu katabo mugende mubuuze mama babi eyali ensambya ate yafuluma atya ekyo nakyo nja kiba ako nako katabo kalala ako nako ka dola $10,000 kopi emu nze mbabulire nga bwe yafuluma mwena ne mutwala omwezi mulamba nga mmanyi mbuno maama simanyi mbuno ali nsambya simanyi mbuno ali magere mugende mwe mubuuze bw'atababulira mujenze mbibabuulire nga ennaku z'omwezi 2 naye mbibuulira abo abagenze ne bamubuuza abatagenze temumbuuzanga bwamma kubanga nze operation yonna ngimanyi okuva ku epaka ku Z kati abantu bagamba oyo mwana alimba bannaye omwana Yesu ate president anaavayo n'abagamba mbu nonimba ayinza ovaayo n'agamba nonimba nze kansirike naye wamma mugende mubimubuuza ajja banyumiza mugende mufuneko obudde naye mugende mufuneko naye obudde munyumyemu mwanyisiganye tomanya ayinza okuwayo akantu n'okasiriikirira lumu oba oliawo ne kakuyisaako awantu baali batema ebijambi eyo mu bitundu by'ebikomansimbi waliwo omwana omuwala yali ava kugulira jjajjaawo eddagala atuuka awantu n'asanga pikipiki y'abasirikale ng'eriko abasirikale 3 ba poliisi omu avuga ababiri nga babiri batudde ne bava ku pikipiki ne bamugamba ggwe okola ki ani agambye okutambula essaawa zino ne bamutema abapoliisi ne bamutema baali 3 ng'avuga wa poliisi kapipiki aka bbulu bambadde ebyambalo bino ebyamadowadowa aga bbulu omwana bwe bamutema bwe bati n'awulira eddoboozi kitawe eri yamugamba edda ng'akyali mwana muto kati mukazi mukulu nga kitawe yamugamba bw'ogwanga mu babbi oba ne bajja bw'akukuba omuggo ogusooka oba n'akutema ejjambi yesooka ffa tolwana nabo nga yakimugamba wa myaka nga 13 kati ali mu myaka 34 era olwamutema bwe pwa nagweri naafu n'asambagala n'ayongeramu no ne bagamba afu ne bamuwalula ne bamusika ne bamujja ku kkubo ne bamuyingiza mu kasiko abasirikale ate akyaliwo binjogera mbimanyi ne bamusika ne bamuteeka mu kasaawe mu kasiko bwe bati awali akasaawe ne balinnya pipiki yaabwe ne bagenda n'asitukawo n'adduka n'agenda ayita balirwana n'abagamba poliisi entemye ne bamugamba sirika tokyogera ne bamuddusa mu ddwaliro era waali ne bwoba yagala ennamba yengikuwa abapoliisi baali aba ayina ne bamanya amanya ayinako ne gwamanya erinnya so genda president oyogereko ko naye ayinza okuwaayo akagambo olumu n'otuuka nga bakusalawundinze bwe bati n'otumbira mu bbanga
ayina amadaala gali bweru ku nnyumba ye yalinnya bwati n'alinnya n'agenda kasolya waggulu n'abuka n'agenda agwa ku kasolya ka mulirwana ne mulirwana nawera waliwo awo nawera n'abuka n'agwa ku ka mulirwana yatambulira ku mayumba g'abanna wonna paka kasangati obadde okimanyi ekyo kansirika sijja kuyogera byamabye weewawo n'abapoliisi abamutema alinako gwamanya amanya ate ekirungi waali kale eyo nvuddeyo nabagambye ekiro waliwo page Facebook page Facebook group eri mu manya ga Bible and Politics sigimanyi etekebwako ebintu ebyenjawulo naye bwe wabawo ekigambo Bible and Politics omuntu ekimusooka mu bwongo bwe nze olw'okuba page simanyi baani bagiggulawo eriko ebintu bingi nnyo ebibeerabeerako kuba ku page buli omu akkirizibwa okuteekayo bwe nali nga ntandika ebintu bino ebyokujja mu struggle natandikira mu page z'aba NRM nga nteekayo ebikolobero bye bakola nga mbiteeka ku page zaabwe nga bo batateekayo ebya Museveni nga nteekayo obutemu biki era nga bambulokinga olumu nga banzijajjayo nga nkyusa nga nteekayo so ku page buli muntu ateekayo ebintu byonna byayagala simanyi kigendererwa kyatandikisaayo page ya Bible and Politics I mean group nyina page 2 ezimanyiddwa eno gye tuliko n'endala eriko His Excellency Kyagulanyi mu kifaananyi kiri ekya campaign ze page 2 zemmanyi ezirimu byonna ebibeerako biba byange biba binvunaanyizibwako ne admin kyaba ataddeyo kinvunaanyizibwako kubanga twasharinga ideas amanyi ekisobola okugenda ku page nange mmanyi ekisobola okugenda ku page endala ekintu kyonna ekiri mu Bible and Politics ku Facebook nga tekiyisa okwo si kyange byenjogera ne byenkola byonna nga mbikoledde ku page zino 2 mbivunaanyizibwako 360%. Ebyawalala sibivunaanyizibwako kubanga waliwo ebifaananyi bye bampadde eggulo waliwo omuntu simanyi oba ye Daniel simanyi ani yatadde ku page eyo nga ebintu byataddeyo yataddeyo ekifaananyi kino nga kikoze bw'atyo ekifaananyi ekyo sikimanyi si byange era page eyo eyitibwa Bible and Politics simanyi oba onoogiraba wano yiyo kituufu ekyo ekifaananyi kyange nakyekubya dda nenkipostinga kyadda nga 2:21 okitegedde sigimanyi page eyo sigimanyi erina 1.1k ba followers sigimanyi okay kati eyo nga nvuddeyo mu kigambo kya Katonda tugenda kubeeramu leero ngenda kwogera ku amatu n'amaaso ag'omwoyo amaanyi agali mu matu oba omugaso ogw'amatu n'amaaso eby'omwoyo Mukama atuwe ekisa tufune obudde obuwera ku kigambo ogenda kuwandiika ekitabo kya 1 Kings chapter 18 from verse 40 to 46
naye tugenda kusoma story tugenda kujogera naye olw'obudde nyina enyiririza enzijemu. Bassekabaka ekisooka essula 18 olunyiriri lwana paka ku lwana mu 6. Bassekabaka ekyokubiri essula 5 olunyiriri lwa 14 paka ku lwe17. Bassekabaka ekyokubiri essula 6 olunyiriri lwe13 paka ku lwe19. First Kings 18:40-46, Second Kings 5:14-17, and Second Kings 6:13-19. Tugenda kwogera ku maanyi ag'amatu n'amaaso ag'omwoyo. Tunatandika tujja bitegeera. Kakati kansooke mba preparing ng'obudde bukyali. Waliwo olwaleero waliwo abasibe abateebwa abagenda okuteebwa abasibe ba NUP. Mu basibe abagenda okuteebwa 1 tubaanirize bannaffe tubaanirize tubatunuulire. Naye mu bo temwewuunya nga mulimu asinze n'essaanya okukasuka bomu. Waliwo ayinza ovaayo, waliwo avuddeyo ng'alina covid. Mu bo mulimu avuddeyo ng'alina covid w'ebyobufuzi, era bamuwadde omulimu gw'ayinza okuba nga akkanyiza nagwo ogw'okutattana ekitiibwa kya ettutumu lya Nuupu. Alina targets 3 ekibiina His Excellency Kyagulanyi, Secretary Lewis Rubongoya ne Rope Ssenyonyi, ebintu 4. Ekibiina His Excellency Kyagulanyi, Rope ne SG. Ebyo agenda kuba muzibu nnyo. Ayinza n'okulumba ewaka, ayina ewaka w'omuntu ayina waka w'abantu w'ayinza okulumba oba ku kitebe n'akola ensasa ge. Bajja kumuprotectinga, abayinza omuwa amawulire, bagenda muwa coverage, bagenda mutwala ku ma TV, bagenda mutwala ku ma radio. Naye musooke mulindeko asooka abyekolere, then tulyoke tusumulule. Naye bw'abanga waliwo webasaana okuyamba tujja bayamba, tuba budde kubanga ekisooka si jo nali ngenda kusomesaako mutumbi mukiro, nali ngenda kusomesaako ku basibe, politics w'abasibe mu Bayibuli mwali. So titwagala tulowooze nti bisoose ku mulembe gwaffe guno. Lwakuba wabaawo ebibeera emabega w'ebisenge by'amakolero mu programu eyo ey'ekiro olumu, nali ngenda kukisomesaako nekisomesaako, waliwo ebitukwatakwata awo. Ekiro waliwo abeeraliikiridde bwe nabadde size mu bwangu n'ebirala. Naye kale tujja byonna tetulina kyakukola ekinaabangawo kyetujja okugendanga nakyo. Naye ngenda kuddamu, ngenda kusomesaako ku kyawandiikibwa ku politics oyo ow'abasibe. Si ffe tusoose okubeera mu revolution ey'abasibe. Mu nsi yonna bibaddewo, revolution zibaddengawo nga mulimu abasibe. Abasibe waliwo ba war captives be bawamba ne babawanyisa Congo. Abayeekera b'e Congo bawamba Kayihura. Jino Kayihura bamuwambire Congo, kati ne bagenda mu kuteesa. Bano ne bata be baali bawambye abawera 50 bali babawe Kayihura omu. So biri ku international level, biri mu politics n'ensi, biri mu documentaries ez'enjawulo. Genda osome revolutions ez'enjawulo, genda mu Bible. Tugenda bisomako mu Bible ekiro Mukama bw'aba yagadde mutumbi mu kiro. Leero nja kusomesa ku politics oyo w'abasibe. Omuntu okulumba n'awamba n'atwala abantu n'anyaga n'atwala. Genda osome ebyobufuzi by'e Babiloni, genda osome Bible. Okuwamba abasibe kubaddengawo, naye Mukama yeebazibwe olw'abo abasigala nga bayimiridde. Shadrach, Meshach ne Abednego ne Danieli baatwala abavubuka bangi nnyo okuva e Sayuni
oba Isirayiri okubatwala mu Bukaludaya naye agamba nnya g'abaana abo gayitamu nnyo abalala bonna beewaayo bangi beewaayo mu Bakaludaya bangi beewaayo ne basinza Nebukadduneeza naye at least twafunayo Shadrach Meshach ne Abednego abo bo baagaana newankubadde baleeta abantu bayitirivu kale ne mu mulembe gwaffe bwe kibaawo ne wabaawo abeewaayo gwe beera Shadrach ow'omulembe guno beera Daniel ow'omulembe guno Mukama ajja kuwa ekisa ng'oli e Babilooni gwe kyoba okola bw'obeera e Babilooni ne weesanga ng'omubiri gwe guli Babilooni Babilooni togiwa mwoyo gwo Babilooni togiwa mwoyo gwo omwoyo gusigale Sayuuni yes kibi nnyo okubeera e Babilooni omubiri basobola okugutwala e Babilooni at any given time basobola okukima wonna woli basobola okutwala kyonna oyinza okwekanga enkya ne bukya nga oli Babilooni ekyo kisoboka naye omwoyo togukkiriza okutuula e Babilooni ogwo gwo gusigala e Sayuuni kale obwo obubaka nabubuulirako wano mubumanyi byenjogera muba mubitegedde so waliwo munnaffe oba oliawo nga tubadde tumwesiga nnyo era tuyimiriddewo kye tusobolodde okukola tukikoze naye bw'ajja n'ayogera ebikikinike mugenda kubaamu okukakkanya mugenda kubaamu okuwemula mugenda kubaamu okuwaayiriza mugenda kubaamu okutema omugambo mugenda kubaamu bingi mugenda kubaamu simanyi okulangira ssente simanyi mbw abazungu babadde bamuwa ssente simanyi dola emitwalo 18 buli lunaku byonna bijja bbeerawo mujja bbiwulira era mugenda kulaba bu TV bugenda sanyuka kati kungu agenda kufuna omulyo kungu yamala okuyokesa n'essaanya kungu yamukyaza n'amugamba bannange essaanya ng'oli musajja mugezi bukyanga nkyaza wano abantu sikulabangako okubya essuuti ate ng'omanyi nnyo politics nze balwawo okunkyaza kungu ze bino ebintu nze namugamba naye kati essaanya n'amala ayitako kusanyuka bayinza omukuba emiggo tayinza nakulinnyawo kigere naye luli bamuwaanawaana nti kale bannange osinga netamala emirundi okumanya politics lwaki bulijjo sigootunnyonnyola ng'oli musajja mulwanyi oyo kyangulanyi oyo naye kola kuba batulyako esente zaffe batuwa sente abazungu so kati waliyo n'omwala ayinza okuba disappointinga naye mu mulinde eyasooka akyekolere ate tonke makubuulira linnya newankubadde ndimanyi oba amanya gaabwe newankubadde nga manyi tonke magoogera ya kale kyekyo nekyo nkimaze nkugambye agenda kutagetinga kibiina SG Lopu ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era bw'afuluma ayinza okukwatagana n'akabinja kali akaali kagamba waliwo akabinja ke baali bawadde okutattana ekibiina ne Lopu nga buli amini ne SG ne leaders abo nga bakwata ku kamera bwe bati SG akola bwati yo sekretary general oyo lubongo ya kati bana bavudde mu komera abamu kubanakkiriza bayinza okuddamu okuzzaamu akabinja ako amaanyi era ojja balabanga bali bonna nga bagamba simanyi revolution yava ku mulamwa byonna bipange biri mu state ate bwe banaamala okumwokesa naye bagenda musuula nga ssaanya kubanga kye batayagala Museveni alina ekimugo batayagala abantu abenkya kufuuka bajulizi okitegedde kale byombi maze programu ya olwaleero okuviira ddala mu politics okugenda mu kigambo egenda kuba yanjawulo mukko abamu tebagenda kuntegeera naye gembaleetedde ge mazima kubanga politics alimu olusekuritaalaati olutonotono naye nga sinalutandika mutaddeyo zitwiti zi X zo mu X nze leero mutaddeyo X ziri ze twabagambye kubanga ba influencer okusinziira bwe njogeddeko ne His Excellency Ambassador Adonija Ayebale agoberera buli kimu kigenda mu maaso tiimu ye egoberera buli kigenda mu maaso naye tekinnaba kunoga njagala tweyongere kuba kati wano ku YouTube tuliko 751 ku Facebook tuliko 257 kati buli omu bw'akolayo tweets 2 kale osobola okufulumako mu class n'osooka ogendako ku Twitter gw'alina essimu emu
bw'oba tosobola kugendayo nga ne wano nga bw'olaba sooka ofulumemu mu kirasi eddakiika 2 oteekeyo x eyo oxinge then buli omu kikole nga bwe nakunnyonnyodde bwe wakitegedde bw'oba okikola nakugambye bwe nti briefly obulumbaganyi bwonna obubadde mu East Africa Museveni yabadde abukulira okusingira ddala obulumbaganyi obwakolebwa ku American Embassy mu Kenya Nairobi ne Tanzania Dar es Salaam baddemu banoonyereza obulumbaganyi obwo bwa embassy ezo banoonyereza obulumbaganyi bwonna obubadde mu Kenya nga bagamba Al-Qaeda obwasooka bwali bwa Al-Qaeda obwaddako bwali bwa Al-Shabaab fe amazima ge tubawa tubagamba teyali Al-Qaeda teyali Al-Shabaab bwe baba baali bo emabega waabwe waliyo Museveni ye yali nabo bwe bakinoonyereza ne basanga nga si kituufu batukime nze bankime on behalf of Ugandans kubanga obukakafu weebuli era bajja bufuna baddemu banoonyereza ebintu ebyo buto banoonyereza abazungu bonna abattiddwa e Uganda abazungu bonna abattiddwa mu batourists abafiiridde mu game parks mu ggwanga Uganda na gundi n'abawambibwa n'abaafa n'abagambye eggulu weewaawo mu mukama waffe Yesu waliwo kaawonawo eyawonawo eyalaba bw'ati ajjukira bulungi erweru nga ye yakomandinga ekikwekweto ekyo kaawonawo wali mulamu wali yali tuwa gayidi olw'okuba ye ekibira yali akimanyi yali akiruddemu yali akoze ki yali nnyo omuti gwali gwasakatira bulungi yawonera mu muti abasirikale ba UPDF ne batta abantu ng'alaba ne batambula ne bawamba be bawamba ne bagenda ng'alaba era ku mannya ge yayongerako kaawonawo ajjukira erweru mu feesi zajjukira bw'ati abantu bye yasinga okulaba abaali abakambwe ennyo ajjukira erweru kati gwe olowooza mbu erweru yensooka kutirimbula beekaseese ekirungi mukama amuwadde obulamu akyaliwo nakugamba genda osome ekitabo kya Yobu nze kaasigaddewo okujja okubuulira olaba ne mu bbaasi yagoyeza abaana waliwo era eyafisseewo ne bwe baba batwala mu mirambo waliwo eyava mu mirambo n'afikawo okujja okuwonawo ye n'atubuulira kale tusaba US eddemu enoonyereza obulumbaganyi obwo bwonna waliwo omuzungu omunnamawulire juuzi yafa ono mu Mexico eyafiira e Uganda ne bagamba mbu n'accident bamutira bombo mu barracks omuwala oyo omuzungu oyo yali atambula n'ennuupu twagala America eddemu enoonyereza obutujju bwonna obwa bomu obubadde mu East Africa era mubawo obujulizi mubagambe ffe obwe Uganda twabinoonyereza nga bo be batukuba bomu era be twapininga era bo bennyini ne beekwata waliwo abali mu komera bannayuganda bomu badde banoonyereze Ufumbi building ani yakuba Ufumbi building e Kenya Museveni so tiimu eri emabega egoberera kino ekintu ebeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala naye kibulamu naye olw'okubanga twakatandika entandikwa teba nnyangu kati buli lwogira bwoti ng'oteekayo tweet 2-3 ng'obataginga bonna ng'obataginga bonna bajja zifuna bonna ng'obakopingako ng'obataginga bonna US Embassy US what Pentagon ni State Department wo Donald Trump White House kale mwebale nnyo mwebalire ddala nkugambye tulina ttiimu ey'aba diplomats ey'aba minisita okuva mu gavumenti ey'abakungu abamanyi okuva mu gavumenti ya Museveni abali emabega wa kino ekintu tulyoke tuzimbe ennyumba nga tewali nnyonda evuze
kale eyo nayo nvuddeyo. Tutandise program. Njagala kwebaza nange njagala kwegatta ku Buganda bwonna okukulisa n'okwagaliza Ssaabasajja Kabaka amatikkira n'okujjukira emyaka 33 mu birabye byonna. Naye waliwo kyendabyeko ebbahaasa. Ani alabyeko ebbahaasa? Omusajja yayimba ebbahaasa bamuyita Kigambo Alaali. Kigambo Alaali yayimba ku bbahaasa era ye yamutta era kyamuviirako okufa. Ebbahaasa era wazeewo ebbahaasa eya Kacci. Eyo ebbahaasa yekyaleesa obuzibu naye kale ampadde antisse ettuufu mukkirize muno mulimu miliyoni 40 nzikwase. Aŋŋambye zino contribution ey'omukolo ogwaleero miliyoni 40 kanzikwase Katikkiro. kati awo kiyimba Freeman ayiika amalusu. Ebbahaasa ampadde antisse ettuufu mukkirize muno mulimu miliyoni 40 nzikwase. Aŋŋambye zino contribution ey'omukolo ogwaleero miliyoni 40 kanzikwase Katikkiro. Kigambo Alaali yagamba nti ebbahaasa egenda tumalawo. Ebbahaasa esse eggwanga. Definitely ebbahaasa. Kale byebyo nno bakakozesanga kanyeebwa. Bakimanyi nti abantu abasinga obungi kasita omuwa akasente kakyusa nnyo omutima gwe ne kyeyandibadde ayogera nga kituufu. Atandika okyogerera ku bikukujju ng'agamba nti owaaye abasajja banjokyayo kambaleke. Kati bakimanyi nti Buganda y'emu ku institution abantu ze bakyawulira. Era bakimanyi bulungi nti singa Buganda eyogera wamma ggwe tewali muntu asobola kusigala ng'atudde mu ntebe. Oba Munyankole, oba Mukiga, oba Munyoro. Kasita Buganda eyogera bakimanyi nti esobola okusitula eggwanga lyonna. Kakati bakola bukubirire okulaba nti waakiri beenyigira mu buli mukolo ogubeera e Mengo. Bagulage nti balinawo contribution gye bagattako nga bo bawaddeyo ebbaasa ya miliyoni 40 okwenyigira mu nteekateeka ezaategese omukolo gw'olunaku olw'ejjo ogw'okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 33. Bw'atyo Yoweri Kaguta Museveni ebbaasa eyo yagitisse Robinah Nabbanja Prime Minister. Prime Minister n'agikwasa bukolokolo eri Prime Minister wa Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga n'agikwata. Bano abasinga bwe bagambira nti ezo ssente tebaziwaayo mu mutima mulungi. Baziwaayo kubaako kye bagula mu Buganda. Bagula kiri ekinyusa ekikutte. Bannayuganda wonna kye bagamba nti tulinze Mmengo eyogere olabe ekiddako. Gwe awakanya bino jjukira ebyaliwo mu 2009 nga baganye Ssaabasajja Kabaka okugenda e Bugerere. Olwo lwokka olunaku lwateeka Uganda ku bikukujju. Okwekalakaasa kwatwala just wiiki emu. Naye abakulu baali ku bunkenke nga bamanyi nti akaabwe kaweddemu. Kati beenyigira mu nteekateeka ezo ne bakulaga nti balina okunyigawo akasente. Abandi badde aboogera bajjukire nga ku bbaasa ezo bazibikire emimwa gyabwe
bagambe nti owaaye tunyega ki? Omusajja mu nteekateeka za Buganda atera okwenyigiramu n'awaayo ku kasente. N'ezo si nsonga. Paka munnayuganda lwalitegeera amazima nti eno ensi yiye. Bw'alitegeera nti teyeetaaga kulagirwa, wabula yeetaaga kusitukiramu, awo n'abalala banaamusangayo. Ajja kusobola okwerwanirira abeeko ky'akola.